abaswiti abaagalwa abalungi abeekuumira ku Ssenga Faith 256 mbaaniriza era bulijjo mu vidiyo yaffe ey'olwaleero. Olunaku olwaleero ngenda kusomesa ku ngeri gyesobola okukolamu ettama ly'emmana. Oyinza okubeerayo nga weebuuza ettama liyamba ki, lwaki mba nnina oddikola. Ekisookera ddala, omukyala alina ettama nga ddene bulungi lireetera omusajja okubeera ng'afuna appetite oba okubeera nga avulubana ng'anaakulya. Gwe just kwata emmana, ebifaananyi bibiri eby'emmana, ng'emu eriko ettama ng'emu teriiko, obirage omusajja era ojja kulaba nti ye obwongo bw'abasajja naturally kino ky'aba ayagala, kubanga ettama lino ddungi eri abasajja. Lino ggumba ate linyiga abasajja bw'aba ng'akuzina. Kano akagumba k'emmana mukamanyi. So omukyala alina ettama, kitegeeza nti eyo ennyama eba esituse eba emuyambako okuba nga akagumba kano tekajja kumunyiga, oba obugumba bwaffe buno buba tebujja kumunyiga. Wabula naawe atalina ttama, saagala weemaleko mirembe. Nabagamba mulina okuyiga okwagala emibiri gyammwe. Sigambye nti gamba nze omubiri gwange ngwagala sijja kwefaako oba ndi mugazi kambeere, nze omubiri gwange ngwagala sijja kusika nfuli, nze bwentyo bwendi, am confident, bwentyo bwendi, oba njagala nga bwendi oba toyagala gw'amanyi. No, nedda mukwano. Kino ekintu kiba tekiyamba oli yekka. Kikuwa confidence oba kikuwa obuvumu mu ggwe singa oba okimanyi nti naawe eyo wansi oli package. Kwegamba nga naawe okimanyi amazzi kiriya, enfuli nasika, tayiti kika. Kikuwa obuvumu okumanya nti yamanyi, oba ajja n'ayingirayo yamanyi nze kyasanzeyo kyekyo nange neewulira ebbugumu nnina. Naye waliwo okuba nga nawe mu butuufu okimanyi oli mugazi nga ne bw'oteekayo engalo zo zino bbiri ziregaya, like tezisobola kwona ku bisenge byammana. Awo w'omanyira nti oli mugazi. Gwe kennyini okimanyi toyina ttama, gwe kennyini okimanyi tewasika, gwe kennyini okimanyi ebbugumu lyakutetenkanya, gwe kennyini okimanyi oli mukalu naye nga owoza nze bwentyo bwendi. Bwe bagamba munnange eddagala ly'amazzi lirino, nze bye sijja binywa. Bwe bagamba munnange sika enfuli, gwe buli kimu oli awo. So tulina okubeera nga naffe twefaako. Towooza nti kisaagala bba discouraging oba tolina ttama, it's fine. Naye oba oyagala okukola ettama ojja kunfunira ekiyondo. Ekiyondo kyekyo ekifaananyi ky'olaba nkozesa, kyenkozesezza mu vidiyo eno. Okikwate bulungi nnyo. Bw'omala okukwata ekiyondo ekyo ofuna ekikola kyakyo n'okibabulako. Bw'omala okukibabulako n'obeera nga okiteekawo wali eri ku nabunnya yaffe bulungi nnyo, obeere ng'osobola okubeera ng'okola ettama. Wabula ngenda kulabula nti ekiyondo kino tukikozesa buli lunaku kubanga si kirungi kikozesa buli lunaku. Jjukira tukiteekawo nga kibuguma. Buli bw'okikozesa nga kibuguma kibaamu ebbugumu. Ebbugumu lino lye liyambako okuba nga ennyama eri esituka, ng'esobola okuzimba n'esituka n'ebeera ng'osobola okugejja wansi awo. Wabula ebbugumu eryo liyinza okuleetera okubeera nga otta bacterias ze tuyina. Waliwo bacteria ze tuyina naturally nga tulina okubeera nazo wansi eyo, okubeera nga tubalansinga kye tuyita pH oba nga tubalansinga akawoowo kaayo, tubalansinga buli kimu ekiri wansi eyo. So obutonde obwo oba oyinza obutabuyisa bulungi n'obeera ng'obutta. Ky'oba olaba abakyala teba-advising oba tebakkirizibwa kubeera nga otawaaza n'amazzi agabuguma. Olina kutawaaza n'amazzi ag'ekisu bw'oba nga toyagala gannyogoga, like agali warm, nga just galimu kibusuususu kitini nnyo bwe kiti. So obeera weegendereza. Osobola okusalawo okukikozesa emirundi 3 mu wiiki oba okukikozesa emirundi 4 oba 2 mu wiiki. Oba olinza okugamba nti leero bwemba nkikozesezza enkya sigenda kikozesa then nkikozesa oluddako, then mu weeks 2 ojja kuba omaze okulabawo enjawulo. Bw'oba tonnagiraba osobola okupasistinga n'ogenda ku weeks 3. Bw'oba tolabawo njawulo lekerawo kikozesa, manya ekyo kikubodde tekigenda kukukolera. Just weeks 2 oba omaze okulaba nti kati gatandise okubeera nga gakola ki, nga gavumbavumba era nga gajja. Emmana eriko egundi, eriko amatama, enyumira nnyo abasajja.
ate n'ekirala ebeera ng'esobola okuleetera omukyala okubeera ng'akuuma ebbugumu mu manaye atya. Singa osangibwa ng'oliko enfulizo nga wazisika bulungi nnyo n'ogattako ettama lyo libeera lizibikira ewantu wali nabagamba ennyumba etaliiko mulyango ennyumba etaliiko oluggi n'ennyumba eriko oluggi za njawulo. So buli bw'obeera nga wasika bulungi enfulizo ng'olina n'amatama gaago galina engeri gye gakuumira ebbugumu wansi mu nnabunnyayo okubeera nga obeera nga obuguma ng'omwami wo bw'akuyingira akufiiringa bulungi nnyo. Bw'atanna subscribinga simanyi ky'olinda, subscribing obeere ng'otwegattako. Eyasubscribinga edda okola kyattindo weebale kubanga weekuumira ku Senga Faith 256. Weebale kubeera nga buli vidiyo gye tuteekayo bambi odduka za mbiro n'ojja n'ogiraba. Nsaba Omukama akumpere ky'osinga okwagala kubanga ky'okola kya muwendo nnyo 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 nnyo. Gwakomentinga naawe okola kya bbeeyi. Odiyo eno oba vidiyo eno yonna gy'oba ogisanze manyi bevudde ku Senga Faith 256. Jangu butereevu ku YouTube yo, genda wali eri wetunyoonyeza, teekamu ekigambo Senga Faith 256 bajja kuleeta ku channel yaffe obeere ng'otwegattako. Wano tweyigiriza ebintu bingi, emisomo, tuyigiriza eddagala, tuyigiriza eby'omu kisenge, buli kimu ojja kuba ng'okisangawo wano ku mukutu. Amatama gano eno ganyumira abasajja. Nabagambye ngenda kubabuulira lwaki olina okubeera nga obeera n'amatama ku mmana oba lwaki obeera ofuna eddagala ly'amatama. Amatama gano ganyumira abasajja nti bw'abeera akuromansinga oba bw'omubeera nga muli mu romansi nga akuweeweeta takkirira straight kugenda mu kituli. Abamu mumanyi engeri gye twakola nti omusajja olukukwatako engalo eserera buseerezi kukkirira kubeera ng'atandika kubeera nga kkuba ngalo. Naye munansonyiwa, naye bw'oba nga oliko amatama go nga gaakula bulungi, abasajja banyumirwa nnyo okubeera ng'akwatakwatako era ng'aganyigaanyigamu. Ekirinza okubeera nga kikutegeka bulungi naawe wansi n'obeera nga otoba ekimala kyagenda okuyingira nga watobye dda olw'engeri gy'abadde annyonyoogeramu amatama nga bw'azannyisa ku nfuli. Abamanyi ozizannyisa kibeera kikuleetera okubeera ng'otoba bulungi nnyo nga akutegese. Agenda okuyingira nga togenda mukolobola ate nga nawe togenda kufuna tubwa bwe tuteera okufuna bw'oba nga tonnaba singa omusajja aba akuyingidde ng'akupapiddemu. Kale ndowooza ngenda kumya wano vidiyo yange, mubeere bulungi, mweraba temwerabira kye mbagambye mu subscribinge tubeere nga tusobola okuteekayo yeah.